gange nzero zikayambe tuba kulambye tubazo bafumugwa n'omwami wange kwimunda kyenda munana mwezi gw'okunanga abiri netukola nene tuzitugula ploti byaffe yekulama kyali kyebandaawo naye ebyembi nakusinga sente zaali zange azenkola nekubanga buloka mulamu akula buloka netusa buloka nga mubisananga byange nava okukola bazimbadde sente zonna bwezitugwa gamba nga atunda tatugambyeko batugeza kuziika luweereeyo n'atunda nga kuddanga batunde bagenze kamembe yaffe ali waffe naye teyaziika abagenze bonna bagenze kanatuuka mutayo n'abaana bana baali basomaawo kasaazo yana ndi muzigo empangisa sina mulimu bana balina okulya balina okunya ate bonna bawala. Ani yatunda? Omwami so amuza Nubian Li imana bafojima omukono gwange tinanga liko omwami kati tugambe nti Nubian Li yekobana n'omwami wo ne bamuguza nga sina kimanyi oba omwami we yatunda n'aguza Nubian Li nga tamanyi Nubian Li anti yako bamanya kubanga kyafojima omukono wange bonna bafojana sande nga saliko. Ani yagula? Nubian Li omwami wo nga yatunda kiba kitegeeza nti nze atunze nsobola ofojinga naye nga gwenguzizza ye tamanyi. Nubian Li tewaliwo gamba nti Nubian Li yali tamanyi nti agula bintu nga tabimanyiiko kubanga luka emikono gyabwe gyonna n'ogwange. Lwaki oba tovunaana mwami wo n'ovunaana Nubian Li? Twalwa abaana emusango nengusinga mwagezaako okwogerako ne Nubian Li? Nubian Li twagerako naye ye n'abagamba ki? tuyagula nyumba ye. Kati bwe tulaba nti awo omusango Nubian Li tagulimu mwami we yagulimu kuba oli yagula kintu kyamanyi nti bamuguza ekyofojinga omukono kuba Nubian Li yali takumanyi tamanyi nti oba gwe mukono gwo basi gwe mukono gwo yakimanyi lwaki bonna baaliwo bonna ate bonna agamba mutwali wa Bobi Wine kalusa nenga saaliyo wadde netwali nga tukola ki tukola endagaano nga saaliyo baba bamuguza bali wa Bobi Wine nga bakola endagaano lwatu bwalimba omwami naye nga ye alimba bwatu Bobi Wine kyabetya birimu wadde ng'omwami we yalikugamba nti bali wa Bobi Wine agamba kooti Ettaka lyo lyenkana wa era liyiridda wa? tulambira Lyenkana wa obunene? ekintu kino kyapeningawo ddi baali muguza ddi? 2011 okuva ogye nemyaka lwaki ovuddeyo saawa zino? bali tuwoza paka 2018 twadde mu kooti gyonna egy'emyaka Nubian Li awo walina amaka ge? enyumba gyalimu yo yali yange ye nyumba gyagula gyalimu yali yiyo kuba kati yajongeddeko amenya okajjako amabaati n'atika n'azimba kalina. Kati ero nebbanga lwaki obadde tebamuwabiranga ne bamusitopinga n'okuzimba okwongerako ebirala? nga tuyali musango nenga yetafaayo nga mamatonda amugamba zimba nakola kibanga manyi nti ndi mwavu. Okay. Mama nze kyange kyenjagala okonfamingira abakuwuliriza Nubian Li yekobana ne bbaawo nabba ettaka oba Nubian Li bamuguza ttaka? Bamuguza ttaka n'ennyumba byonna bamuguza property yonna bamuguza then omusango guno oba owabira bbaawo si Nubian Li? kubanga bonna yagula ettaka yajja tunagula ttaka nga mukyala taliiwo ettaka yajja sipati ettaka wali tunagula nga mukyala taliiwo kati saaliwo kitegale yamanya yali tamanyi yagula ttaka talimu oba wali wagenda oba biki ye yali tamanyi yamaani wanga ajja namulimba ne batasambuze namulambuza oba bateekawo omukyala ow'ekiwanyi oba gwe oli mukyala namba 2 nga tomanyi osobola okuba nga omwami we alinayo omukyala omulala gwe yaleeta gwe ng'oli wano omanyi gwe oli namba emu sinasimanyi nange kati damages ziringa mu sente mmeka oba oyagala sente zoyagala? kati damages nga tampadde laki nyumbagala ennyumba mbagala mpemu sente naye wali kasaa zino okuzimba okukadde bina ennyumba yokka n'ekifo kyonna nga tekuli damages? nga tikuli kati byonna wa miliyoni nga 5 kuba miliyoni 4 ne miliyoni 25 ze miliyoni 425 n'omusango anti mwami yaba n'omusango nze musoke Myriad namyalo nakolera mu kampani gye bayita Serendoji Mwebaza and Company Advocates
era nga nze lawyer wa omukyala gwe bayita Kayondo Rose avunaana Ali Buken amanyiddwa nga Nubian Li ne omwami eyali omwami we gwe bayita Kayondo Moses. Omusango guno omukyala Kayondo Rose yagufayiringa mu 2011 era nga kooti yasalawo omusango guno 2018. Ensalawo ya kooti yali nti Ali Buken bwe bali baguzizza ennyumba nga Kayondo Moses yali amuguzizza ennyumba eyo ave mu nnyumba eyo kubanga yali tafunye Kayondo Moses yali tafunye lukusa okuva omukyala okutunda ennyumba eno era nga Ali Buken ne Kayondo Moses kooti yabalagira balirire omukyala ne miliyoni 26 zetuyita amulirire general damages za miliyoni 16 mu emitwalo 5 n'ezigwamu then bamuwe ne ssente zasaasanyiza miliyoni 7 n'ezigwamu nga zonna omugatte ze miliyoni 26 ze balina okumuyiririra era nga kooti yalagira Ali Buken ave mu nnyumba eno eddizibwe omukyala n'omwami we. Leero ekitwese mu kooti okuba tuli mu following up kyetuyita execution okulaba nga ensalawo y'omulamuzi eteekebwa mu nkola ey'okuba nga Ali Buken ava mu nnyumba ate nga alirira omukyala ssente kooti ze yamugamba okusasula. Leero omulamuzi tabaddeewo era omusango ne bagwongezayo paka nga 2 June. Tulaba nti nno mugamba nti Ali Buken oba Nubian Li yagula mu musango guno gwe baba balina okuwaabira oba eyatunda kuba yalabika nga eyagula banga atamanyi. Mu mateeka oba ogenda ogula ettaka togula ttaka ngaawe ogula ennyaanya. Ettaka ntonaba ddigula olina okusooka n'obuliriza ebigikwatako baani ababeerako kuba ettaka bwe yaligula yaligula nga ttaka nga mulimu n'ennyumba ey'omumaka. Ali Buken yalina obuyinza oba kyali kimukakatako okubanga azuula ani ddala abeera mu nnyumba eno omwami Kayondo Moses waba mufumbo waba mufumbo ayogedde ne mukyala we oba afunye enzikiriziganya okuva omukyala we kubanga amateeka omwami tomala gatunda kintu ddala amaka ge mubeeramu nga omukyala takkiriziganyiza oba omukyala okutunda ekintu ng'omwami takkiriziganyiza. Kyokyobola ensalawo ya kooti yagamba nti nno olw'okubanga Ali Buken yagula ennyumba nga tewaliwo okukkiriziganya kwa mukyala ennyumba aba yagigula mu bukyamu. Ate bwe tutuwulira nti ku biwandiiko kwaliko signature y'omukyala ekyo mu nsalawo y'omulamuzi era mu musango ogwo ogwajja baafuna kye bayita handwriting expert najja n'alaba nga omukono gw'omukyala gwali forged era kooti n'esalawo nti bafoginga signature y'omukyala ate ng'omukyala yali takkiriziganyiza nakutunda kwa nnyumba. Okay, so mu njogera ennyangu Ali Buken Nubian Li mumusindise ku street. Ali Buken tetumusindise ku street. Ate nnyumba mugimugobyemu. Ensalawo y'omulamuzi bwetyo we yalisewo. Sisobola kuwaganya nsalawo y'omulamuzi. Mweziri mu biwandiiko ebyasooka b'omusango ogusooka bwe bafayiringa mbadde sala disclosure n'ebyo naye nga details zonna mweziri kubanga kati essaawa zino process gye tuliko si ya buli musango wamala okusalibwawo essaawa zino process gye tuliko yakulaba nga nze George Musisi tubadde mu kooti olwaleero nga waliyo applications za mirundi 2 emu baateekayo okusaba client waffe Nubian nti bawe ekiragiro ekimugoba mu nnyumba kyeta eviction order netuteekayo na application esaba okuyimiriza ekiragiro ekyo gye bayita stay kubanga tulina omusango omunene oguli mu high court mu land division gwe twawaabira omukyalo ono. Ensonga zino njaziza ogerako katono kubanga ziri mu kooti naye ng'ekiriwo nti zirimu obulimba ku ludda lw'omukyalo ono era ng'ebujja okukolesebwa ku kooti. Ekyamazima kiri nti
ye n'omwami we baguza client waffe ennyumba era waliwo entegeeragana yatuukibwako n'omukyala nga alina ne looya ebiseera ebyo era omu ku bajulizi baffe eyawaddeyo n'obujulizi mu kooti ekirayiro baita affidavit ye yali looya we ebiseera ebyo nga mu kirayiro ekyo mu bujulizi obwo okuboledde buli ku kooti kati ayogerera ddala nti omukyala ono yasasulwa ne ssente n'azifuna mu mannya ge era n'asayininga mu maaso ga looya n'olwekyo emyaka gino gyonna ndowooza bwe gyetoolodde akasente nga kaweddewo ate era ng'alaba ndowooza n'ono alowooza nti ayinamu n'asalawo ate ateekeo bino mu kkooti era omuntu weewuunya lwaki oluvannyuma emyaka 8 omuntu yaleeta olwaleero omusango nga n'ebintu byonna ebibaddewo client waffe ennyumba abadde agibeeramu misana abadde agikyusizza nnyo ataddeko innovation zonna okuvannyuma lw'okubeera nga bakkaanya era nga yagula naye tukimanyi nti kooti bw'eneebiyitamu byonna byonna ejja kukizuula nti byayogera bya bulimba era amazima gagenda kuvaayo so ffe tulinze bulinzi olwaliro omulamuzi tabaddeeyo so tujja kuddeyo nga 2 omwezi gwe batuwadde ogw'omukaaga ate n'omusango gwa high court nagwo tusuubira ebiseera ebyo gujja kuba nagwo gutandisa okuwulirwa. So tewaliwo nti no omuyimbi waffe Bokeni Ali tugenda musanga ku street nga mukasusa ebweru? Tewali mbeera yonna yakumukasuka wabweru, tekigenda kubeerawo ebyo birooto bya mukyalo oyo tekigenda kubeerawo kyakwagala kunoonya kasente kamangu lwakuba ennaku zino ebbeeyi y'ebintu erinnya ennyo kakati buli muntu yenna anoonya kubo lyakufuna mu kasente. Omukyalo nalayika ayagala ku sente za struggle? Sente ate sente ziriwa? Sente ffenna tuli mu mbeera ya kunoonya sente naye tuzinoonye mu makubo amatuufu n'olwekyo omukyalo ono ku myaka gye ndowooza n'aba agezaako kunoonya kasente bambi kaawe naye nze mbadde ndowooza afune ku makubo amalala gavumenti etaddewo sente z'abakadde etaddewo parish development model zonna ndowooza ago makubo ga kulaba nga abantu abatalina akasente ffenna gatugakwate tugasobola okwekozesa kufuna akasente.